omuntu nga Ssebaale ne Mubiru Smart nga bye babadde mu lukwe kuba nze Christmas nagirira mu kkomera nakiwulirako bakwa naye nga be baleese abasirikale w'ensula nti Buyonda asula awo olw'okuba waliwo obusente obwaloobingibwa ne bujja Buyonda ayina kusibwa tayina kufuna ku ssente zatu nga mubaddemu n'omukono gwe. Muntu wange okusinzirira awo wonna wooli obudde bwonna bwondabirako nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst wasuze otya osiibye otya kansuubire nti oli bulungi. Ebigambo ebiri mu kisaayi kyaffe ekya Kadongo Kamo tebiwooma, ebigambo biyitiridde, entalo ziyitiridde. Weewaawo edda twawuliranga nti Kadongo Kamo azimbiddwa ku ntalo, naye twandibadde nga waliwo otuuka nga ebintu ebimu oba oliawo twandifunye abagezaako okuba nga batutabaganya oba wakawulira kino ekirala nga kiwulikika. Tulaba waliwo story gyendaba etrendinga eya John Bosco Byekwaso oba JB Byekwaso ne David Rutalo. Kati waliwo gye nalabye eya Daudi Mugema era nayo yiyo naye trendinga. Kati ensangi zino ebadde ekuta kati yeya Buyondo Eddie ng'ayambalira Dr. Frederico Ssebaale ne mukwano gwange omukwasi w'ennyimba Mubiru Smart. Ebintu bingi naye simanyi Basseruganda abali mu kisaayi kyaffe ekya Kadongo Kamo bakulembera kubanga Kamuta Kadongo Kamo Music Theatre Associations balinayo DJ Kikofiira n'ekibinja kyo b'okulembera ate Muzeeyi Lord Fred Sebata n'abeera n'ekibinja kya Komawo ne b'okulembera nabo. Lwaki ebintu bino tetutuula ne tuba nga tubigonjoolera ng'eyo singa muwulira ekintu nga kijja kubanga kati omulembe guno social media weeri ate ekintu we kijja kiwaawaza nnyo amatu. Jjukira tubadde mu budde bwa Kadongo Kamo ng'ekyamazima n'okufuna airplay oba attention yonna nga tefunika, naye kati mulembe guno gwe tusobola okubeera nga Kadongo Kamo at least aweebwako obudde. Naye kati ebintu nga bino we binaabeera nga abakulu mubireka ne bibeera nga bisobola okuyitawo kubanga kyemmanyi omuntu okutuuka okuva gy'ava ajje atuuke okugenda ku mpewo abeera n'obulumi mu mutima. Naye lwaki tubanga ebintu bino bamuzeeyi baffe tetubikwata kisajja kikulu ne tuba nga tugonjoola enteekateeka ezo? Nawulirako emabegaawo nti Buyondo Eddie yali musibe olw'ensonga zino naziri era nga waabyogera, naye bamuzeeyi baffe nze okuddayo neebuuza lwaki ensonga nga zino oba olumu ziba tezigonjoolwa. Lusima tumanyi ng'akoze aproducingidde abayimbi ba Kadongo Kamo abanene n'abato. Naye ate baasiraanyiza wansi eyo tosobola bamanya muwendo gwabwe. Vanga ku muntu akolera oluyimba ng'ate alina okululwanyisa. Kwegamba n'otunuulira banduga baavaawa n'akukolera oluyimba ate ng'alina okululwanyisa. Abayimbi bonna bakolera ennyimba ate bwazirwanyisa n'oga kati ono muntu ki? Abasajja nga ba Ssebaale nze nali sinaba natandika kwambala mpale ng'ayimba. Ng'ayimba naye okuwulira nti oyimba bw'agamba bw'akoona omumiro nze simanyi byayimba zibayimba sibitegeera gw'obitegeera tuyimbira gwe. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ffe abamu tutudde tuli eno emabega tukola bino ebintu ku lwa Kadongo Kamo kubanga omulala waliwo ababuuza Muzungu David gwe oli ki mu Kadongo Kamo? Nange ndi part of Kadongo Kamo, ndi mwagazi wa Kadongo Kamo, ndi muwagizi wa Kadongo Kamo era y'ensonga lwaki mba nkola ebintu nga bino. Naye tulumwa abantu abamu we tulaba. Kati tulina bannaffe abali wansi, the underprivileged people
we babanga babadde batandise okubeera nga balaba ekintu kyaffe nga kivaayo ne batandika okulaba ebintu nga bino, nze nsuubira nti tulina okubeera nga tufuna engeri ebeera egonjoolwa ebintu. Kale bwe guba nga munyama oba gwe guleeta obuzibu, lwaki tetutegeeragana butya we tuyinza kubeera nga tugutemaatema? Lwaki naawe singa tebaakulera tewandibaddewo, naye abasajja babi nnyo babi, nze mbabuulidde. Kituukiriza enjogera eyo gye bagamba nti abaakadonkamu beerwanyisa abalogo, anti kati waliwo obulogo bwa bika bingi. N'ekirala administration banaye, administration kintu kizibu nnyo era kye kintu ekikyalemye ffe Abannayuganda okuba nga tutegeera, kubanga nawulirako emabega eyo nti embeera eno wakati wa Buyondo oba ne Dr. Fred Ssebaale yava ku administration, nti oba mwalinako waliwo olutambula olukyala lwe balina okubeera nga bakyalako awantu awamu mu kifo ekyobuvunaanyizibwa mu ggwanga, naye nti kubanga Buyondo Eddie ali ku kiwayi kya Komao, then ng'akulemberwa Lord Fred Ssebatta, ne kubeerako Kibijjigiri nga secretary, kati Jack Kizito ye yali ow'ebyensimbi naye alabika yakivaamu, then ne gundi Fred Ssebaale ate yamyoka Kibijjigiri ku bwa secretary. Kati Buyondo Eddie n'abanga ye ow'amawulire oba, naye nti olukyalo olwo lwatuuka ate muna obaaleka ow'amawulire ate ne batwalawo vice secretary, nga nti oba kiyinza okuba nga kye kiyinza okubeera nga kiraga ekifaananyi ekituufu eri gye banaaba bakyadde. Naye ng'otunuulidde administrative, nsuubira ekyo kyali kikyamu oba ekyo kibeera kikyamu, kubanga ow'amawulire yatuusa amawulire mu bantu bakulembera. Omanyi protocol ffe obw'olumu etubula. Nze sizze kuyomba, sizze mu lutalo, naye nze nsaba ku lw'obulungi bwa kadongo kamu ebintu nga bino bibeere nga bivaawo. Kati tuwulira ennyimba ezitandise okubeera nga zigenda ku mpewo, weewaawo zaasabikiddwa, naye amakulu ago ebituuka nga bitandise okubeera nga bivaayo bibeera bibi. Then mu Smart naye mpulira nti ono wowulira gundi vidiyo eno Buyondo Eddie ng'alaga obukaawu bungi, oba oli awo mutuufu, naye nze nsuubira okubeera nga tutegeera butya we tulina okuba nga tukola ebintu. Kyekiri kye ŋŋambye nti abakulu mu kadongo kamu nsaba bambi tutuulenga singa waba wafunyiseewo obutakkaanya, tutuulenga mutuukirire abantu bano mubatuuze ng'ebintu bino tebinaba nga bisajjuka, kubanga kati engineers mpitirivu ezitambuza music n'okusinga media houses mainstream, nti kiyinza okubeera ekizibu ebintu bino okubisanga ku mainstream ku radio ba TV, naye emitimbagano gyo ate gibitambuza mangu, ate buli omu kati kyangu nnyo buli waali alina omutimbagano. Kale nze nendowooza nti Basseruganda twandibadde nga tugezaako okubeera nga tukola ki, woba ng'olina ky'osase nga noono abadde paati, mutuule mulabe muyinza kubeera nga mugabana mutya, buli omu okubeera nga mugira. Naye nga mu byonna nze nyongera kubeera nga nkubiriza abakulu mu kadongo kamu, ab'ebiwayi ebibiri, kubanga DJ Kikoofiira oli musaale nnyo n'akakiikoko, mutuule ne oludda lwa Muzeeyi Ssebatta, mutuuze abantu bano, wadde bano ate bonna bali ku ludda lwa Muzeeyi Ssebatta, naye omuliraano gwokya bbiri. Kati DJ Kikoofiira n'ekiwayi kye kya Kamuta ke kadde ogende okyaleko ewa muganda wo Komao, mubeere ng'ensonga zino tugezaako okubeera zigonjoolwa ekisajja kikulu nga teryakoze eki, teryakoseddwa. Kati waliwo olwo olwamugema lujjirira eno mu mawulire.
weewaawo oli aba ayisizaawo obubaka naye kiyinza obutaleka industry ekyo ekimu kiyinza okuba nga tekireka manager Lubwama Tone Sempijja mbasaba nti mwenna ekintu kino mukimanyiiko ekya Gondi ekya Seruganda Mubiru Smart naye nga Mubiru ze mwebaza okubanga akoze kyalina okukola n'akolerera industry naye kati bwe budde ndowooza obw'okubanga basobola okubeera nga batuula babeere nga bakkaanya ensonga zino basigonjoole okusinga okubeera nga twerumanga obwana bw'enjala. Nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M5 omuntu nga Sebbaale ne Mubiru Smart nga bye babadde mu lukwe kubanze Christmas nagirira mu komera nakiwulirako bakwa naye nga be baleesa abasirikale w'ensula nti Buyonda asula awo olw'okuba waliwo obusente obwaloobingibwa ne bujja Buyonda ayina kusibwa tayina kufuna ku ssente zatunga mubaddemu n'omukono gwe Smart tumanyi nga akoze abayimbi bakadonkamu abanene n'aba naye ate baasiraanyiza wansi eyo tosobola bamanya muwendo gwabwe vanga ku muntu akolera oluyimba ng'ate ayina okululwanyisa kwegamba n'otunuulira banduga baavaawa n'akukolera oluyimba ate ng'ayina okululwanyisa abayimbi bonna bakolera ennyimba ate bwazirwanyisa n'oga kati ono muntu ki abasajja nga Basebbaale nze nali sinaba natandika kwambala mpale ng'ayimba ng'ayimba naye okuwulira nti oyimba bwagamba bwakoona omumiro nze simanyi byayimba ze bayimba sibitegeera gw'obitegeera tuyimbira gwe tuyimbira bawagizi naawe singa tebaakulera tewandibaddewo naye abasajja babi nnyo babi nze mbabuulidde kituukiriza enjogera eyo gye bagamba nti abakadonkamu beerwanyisa abalogo anti kati waliwo obulogo bwa bika bingi waliwo omuntu ng'akulogesa n'olulimi omuntu azze kati nga gwe boyinza okujja nakuga bannange bayimbi kyabakadongokamu abaliwo kati tugeze oli ayagala kukola kibiina ayina ssente ze ana bayimbi bayagala okuyambako nagaha oyo naga Buyondo nagaha yayimba biki kati eryo ddogo lisinga n'aleesa amayembe lisinga n'aleesa amayembe kati abantu balowooza biri byagenda ki naye omuntu akwogerera ebigambo by'otamanyiiko mitwe n'amagulu aba mulogo nnyo n'okusinga